Okuva omwaka guno lwe gwatandika, obubenje ku nguudo bubadde buzzeemu okweriisa enkuuli newankubadde nga poliisi y'ebidduka ng'eyita mu bikwekweto ebyakazibwako erya Africa Salama yali etandise okubutuula ku nfeete. Oluguudo lw'e Masaka lwe lumu ku ezo ezisingako obubenje, ekintu ekyatanula eddwaliro ly'e Nkozi okutandika kaweefube w'okusonda ensimbi ezinaazimba ekifo eky'enjawulo awanajjanjabirwanga abo abafunye obuzibu nga buno. Akawungeezi kajjo waliwo ekijjulo makeke ekyategekeddwa mu Kampala okwongera okusonda ensimbi ez'okutuukiriza ekirooto kino. Abakozi ba pulogulaamu ya Kaliisoliiso ku leediyo y'Obwakabaka CBS be baawumye mu kijjulo kino omutwe. Katikkiro Charles Peter Mayiga wano we yasinzidde okujjukiza bannayuganda ng'obubenje bwe bukyeriisa enkuuli. Buli twogera ku bulamu oba ku kufa tulowoleza mu siriimu, naye obubenje butta abantu 10 buli lunaku mu Uganda. Simanyi oba mukimanyi, olwaleero abantu 10 bafudde mu Uganda. Ono era yategeezezza nti ekifo ekizimbibwa Nkozi kyakuyamba nnyo kubanga abalwadde bangi ababadde nga bafa so ng'oluusi obulamu bwabwe bwanditaasiddwa. Bwe tufuna amalwaliro ng'eri Nkozi agasobola okujjanjaba abagudde ku bubenje, kiyinza okutuyambako ne tutaasa obulamu. Omwaka oguwedde alipoota ya poliisi eraga nti abantu 3,194 be batokomokera mu bubenje obw'enjawulo.